Bannange kamba nyumize. Waliwo ekiwala ekikedde mu inbox yange ne kinsindikira message nti nkimanyi simumanyi ng'omuntu naye nga mmanyi kye kizza okukola. Ne kisindika message esooka nti bannange njagala kumanya kikwatako biki ne nkibuuza ggwe oyagala kumanya binkwatako ngaani. Mbu simanya nti nze bampita gundi Nakitto Esther nkulidde simanyi eri kati ndi Saudi Arabia abula maama wange nduddewo obbawuliza simanya namusi. Olinga amazina Nakitto Esther olinga amaziga ekiyenje ag'empuuta ag'embizzi ag'endiga ag'ente ag'engamiya n'amazigo. Todda mu inbox yange teyingiramu bakazi baavu bastade. Goyinza okunfeera gwe mazi. Simanya nawe okola mu Airtel. Simwe mukola mu Airtel mmwe. Ate nanga aba Airtel mwa blockinze line yange ngerike 15. Neta age 10 zange 5. Mwamaze okujjako 10 zange 5 ne mugiblocking nga wenjiteka mu simu tesoma. Eraga no service. Neta age 10 zange 5 mujazuulira no mujazinziriza mwaba Airtel. Kati mutandise tusindikira bineeno simanya binna Nakitto Esther simanya nebinamba ngenda biteeka wa screenshot nebifaananyi. Mbu naawe ozze kufeera miles goyinza okunfeera gwe mizi. Kijja mu inbox yange kijja kiwuba agabere gakiringa stocks. Tozze bibeerebeere byo gwe mu inbox yange gwe mazi. Bine bikazi mu byegendereze bine ebijjambo simanya munyambe nze nkolera international olinga ne international mazimu nnyo gasiya bulolo. Todda gwe mu inbox yange. Inbox yange teyingiramu baavu mazi gasiya bulolo kitunulanga n'amabeere g'embwa. Toddamu genda oyonke pusa amanyuma.